Juliet Nantambi ne mutabani we w'emyaka 2 nga bombi bagenzi bavudde Masaka ku bbalaza ya Ssabbiiti eno. Kigambibwa nti ono abadde n'obuzibu ku mutwe obwatandikayo mu 2016. Muganda w'omugenzi Ruth Nabukenya agamba mu kusooka baali babeera bonna naye n'afuna omusajja n'agenda e Masaka. Saawa zabadde nga 10 wa poliisi we yajjidde ewaka n'atugamba nti sisita waffe akasuseeyo omwana naye ne bamala ne bamunyulula nga ye tannaba kubbira. Ne bamutwala ku poliisi, ate poliisi bagenze okumusanga ng'ate era yetaddemu omuguwa yeetuga okumutwala mu ddwaliro. Naye teyasobodde kuwona, yafiiridde mu ddwaliro. Bamuviiriddeko okukola ebyo sisobola ku kinnyonnyola kiwanvu lwa nsonga abadde tabeera waka yazze buzi. Abamu ku balabi omugenzi Nantambi ng'asuula omwana mugga naye oluvanyuma ne yeesuulayo baliko bye boogedde. Kwata omusajja anamusitula baati omusajja ne yeerwanako kakati obusungu ne bumukwata n'akwata omwana n'amusuulayo naye n'alinya mangu naye ne yeesuulayo kwekufa. Ffe tukwekwatira n'eryato ne tugenda tukole kitumujje. Wabaddewo okusika omugwa kuwa omulambo gw'omukyala we gunaaziikibwa nga waliwo abaagala aziikibwe Mitiyana so nga abalala bukoma nsimbi. Twala emirambo emitembo twala Mitiyana tebakuzika tuzikibwa n'atuka Mitiyana nga bakkaanyiza nti batwala y'anaamanyawo yaziikula twala nze teeka limpendi twala emirambo wa Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'essezebwa Helen Butoto atutegeezezza ku ssimu nga bwe bakkiriza ab'eŋŋanda okutwala abagenzi okuba